eno story eri 25 years and above. Abantu benjagala mugirabe mulina kubanga muli 25 years and above kubanga ebigambo fulufiga byayogedde biyinza okubanga abamu kummwe mukyali baana bato okubeera nga mubiwuliriza. Kale 25 years and above kubanga Mukama Katonda omukazi kwegamba ebintu byayogedde ku ngeri wa yase gyanyukamu mu badongo kwegamba ndabidde ddala nga waliwo abantu nga bo ekisooka bali traumatized babadde ba sexy slaves okumala ebbanga. Bino byonna bivudde ku fakti byava ku Kenzo kunyoomoola Dani Mugula. Sebatta n'abalala ne bakola press conference nga bavumirira Kenzo. Kakati Sebatta in particular ate ne wavaayo abamwogerako awo tutegeeredde akawunvu n'akagga muganda wange naye nga kikulu nnyo okubimanya kubanga ye life metukola ki bitutambulira oba oli awo n'abantu abamu tunaafuna engeri gye tubaddiramu ku ebyo bye tuwulira bye boogera kwegamba ennaku eri mu nsi ate wayase anyooka ekyoba omanya. Tetonyumiza na bidongo tonyongera mazzi. Ffe tusirikira ebintu bingi olwaki wenave wa chance taddamu kuyimba. Nze ngangana mu group ngenza kuyimba. Nze ku bikolwa byatukolwako. Kunzina gye batuzina. Ngazira mu ndongo. Oyo wadagala ensasa muloza ya gongo balaki. Bazi nobu. So butayina bwe basula obwo. Tayina kisani kyatayina. Babu zina kwe gongo bala magune ga yimira gata. Mola achi buyimira ngo bugologosi. Buyina ebirwadde ebikulu bire ebyasookawo. Nzamato nyongera ndongo tayina nabyo ngamba. Toyina ngoyagala nonya sitani wasula asula mu ndongo. Mwe mugende munonya yo mukazi Irene na Kitto. Na nyimba ze muziteke mwawo muzinonye. Otegekera sto ambayimbi wano mu Uganda. Nenzi kaje bamuzika. Nensi ko twasa masame karona ne sebale bamuganda okuzika. Yafanga aboto semwe bituli bwati. Aneli omulengero. Mumanya manyiga yayina. Twamuzika onge na mayumba we twawetera. Nchajjukira nayo. Sogera Aisha na Kitto abasudde. Bwenawe beeramu. Aisha na Kitto abasudde mumanyi. Owegaba. Njogera ku Irene senior woman. Irene senior woman. Oli ali akuba nga tamayi laddu. Mama. Ye mukazo yakuba ko nakankanya bandi zoneza abasajja wano ngane chance tanakuba. Ngane chance amutia. Chance ina ne posta ngoyo mukazi yali wagulunga mna nenyo bwati. Chance na Lubega. Aina posta yone mu nyumba ye mweri. Ngoyo mukazi ye munene. Senior woman na Kitto. Omumanyi. Bamulanga nga wawulye ba Eagles. Seba naja na mukwana makora mubbe wa Sebatta. Muzaisa watachimbonya abonya. Biri ebintu ebi. Katonda yaluma Sebatta. Amazima ga Katonda gatomera Sebatta. Bible etugamba nti muli balabira ku bikolwa byabo. Sebatta yakuba ko wano oluyimba ne lukoloba balwita African simanyi biki. Nagende e Bulaya. Bwe yakuba nagende e Bulaya oluyimba lwali lwamanya koba ono yeyita Katonda. Netuma Road Fred Sebatta. Ekigambo road kumwenani akimanyi. Mazima ga Katonda ge gamuluma. Katonda ya muluma oyo. Sebatta yaloko kanagende mwana bisabo ino kakande. Kakande namugamba yogera bikola abantu. Yayogera buli kintu ekenyini mukamwako engagamba nti nze nemeseza abayimbi bangi. Mukamwake ayagala background ayo ginonyerezeko. Nze ntebogera ko kubamba respecting, that's why insirika. Yayogerere wana bisameno kakande bikolo byakola badongo. Je kenyini. Bwe yakuba ko yakoma ona yayita Katonda. Okuva le yatume kigambalo tedda mukubera kyekimu. Secondly, ekintu ekibonya abonya Sebatta ye Sebale. Oyo Sebale.
Okusanawo kwa Matendo okubonabona kwa Sebatta yali Sebbale Fred. Tamanyi ate atoja kukiriza abategera kyenjogerako bajja kukitegeera kubanga naye amanya mazima genjogerako. Sebatta oyo yasembeza Sebbale ne bakola Matendo bona ne babera Sebatta ya oyo musajja Sebbale yalina wano omukazi gwe bayitanga senior woman. Oyo mukazi ku lukalu lwa Uganda tekwaliko mukazi amwenkana nate wali badawa mukazi amwenkana temulanga mimi babajire na kanyomozi. Omukazi oyo gwe bayita senior woman anamumanya atakewa ne nyimba bbiri walumu. Mutegera mukazi gwe njogerako ne nyene oba na kitto biki sina kitto wa Sebatta oba sudde. Omukazi wa Sebbale wonte wali amwenkana yali ayimba ngazina superwoman nga imba buli dobozi nga muwandiisi awanikanga ne Sebbale nyimba bamwita era kyamutumya senior woman ngate in fact kankunyonyole oyo mukazi mukujoyininga chance Nalubega nga yabera ku kipande kya waggulu wa Nalubega chance bamwita nga senior woman yeyimbaga bakwenyimba nzera biddemu yeka yalina wanozi itsi yeka mu bakazi bonna mu ggwanga lyonna oyogera biki ntayogera ku senior woman njagala mu abantu abamanyika dengo kamu muntede wane nyimba za senior woman biri abantu batagera kyenjogerako temanya okuyimba kwa Tamakuta fe batuzina fe twazinwa fe twazinwa abagana okuzina ndongo yatulema tebasobola kwogera abana bebayise ne fe twazinwa nzena kwa wendo natalina makulu nakuzina natanyima kulaba nakweba kako endongo mumanyi abaana b'abadongo bameka bali mbyala bawala bonabona n'abaana b'abadongo mumanyi abadongo abazadde mu baana b'abantu abo amazibe ekabaserembo mumanyi ebyana biwumpuguma kono ku nsi ebisumbwa abantu nga by'abadongo tubimanyimu tugenda nga nitugenda mu safaari myezi 6 nga bana kutubeera walala naye ng'omuntu ku kyala azinako abantu 12 ba 18 endongo yakolera kyoba atali muntu ali mu ndongo amala bulungi oba laga mafini oba muki oba muki endongo yakolemerwa endongo yali bikolobero bive amasitani gajjudde endongo mmwe bw'oba oyagala okuona ya sitani waasula asula mu ndongo mu badongo muganda wange ekyo kye bayita wayase pandabit okunyooka wayase okunyooka n'ava mu kunyooka n'akuumuuka n'asensebuka ayi kati sitore engeezo gweoyinza okuziwulira nga onyumirwa naye waliwo abantu kweggamba nga bo baali trapped mu kantu ako wayase n'anyooka n'ava eno n'adda eno nga buli jadda wayase kunyooka naye nga talina kyakukola ate abaana basobola okunyookesako wayase paka lwotuuka essira gwe n'owanika noga nti mpanise bannange mpanise abakazi mulina okutegeera ekintu ekyo nti osobola okubeera ng'olina omusajja oba akukwanyi oba ki oba boyfriend oba ki naddala boyfriend ye akanya kuyita kunyookesa wayase paka gwe lwonootuuka essira n'okola ki abakazi be baakuulanga abasajja kakati abasajja be bakuula abakazi nti omusajja mujja mujeppise tava kuyade n'ekikumi paka tayisiga nti akulabirira oba akusiga nti obakale oba weetunda naye kwega kyentegeeza okubeera nga asobola okukulabirira naawe osobola okubeera ng'okyonyumirizaamu ti nina omusajja kakati ekyo kiri awo naye tamala mirundi lumu yagamba nti yagogera ekintu kino fati yali alifaaringa ku full figure yagamba nti omukazi bw'atuuka ennyo ku ntikka emirundi emingi mbu ayinza okugwa eddalu n'aba nga ayogera ebintu ebitakola ki tamala emirundi yayogera ekintu ekyo
Full figure wona aleese obujulizi agambye nti abaana kye baabakola ate omwavu mu kunyoke anti akusiibako ekiro kyonna n'akukeererako bw'atyo simanyi bw'agazi gye bagujja naye nga kyannaku nnyo kuba abantu bonna bayogerako mbamanyi infact mbamanyi nnyo abantu bayogerako naye babadde boogera ku Ssebatta kwa gye byatandikidde simanyi lwaki kati ate omudumu bagutunuuliza Ssebatta nnyo ate nga Ssebatta mu kwogera ku Kenzo yabadde ne bayimbi banne bali bye bagamba abamugamba nti bamutima mubi kale ebyo saagala biyingiramu oba yalina omutima omubi kubanga ate ne bakamiliyoni nabo babadde babatenda emitima emibi wano nga babatenda emitima emibi kati bibiri awo tetuyinza kusala gwa kabala nga tusaze gwa kalenzi osanga ekyamuleetera okubeera ng'oba abeerawo ebbanga eryo lyonna buteesembereza kubanga era ebyamusuula batugambye abo be yeesembereza Ssebaale kukwana oli omukyala senior woman kakati osanga nti bwe yava ku concept n'anafuwa ey'obuteesembereza banne kwe kugwako ebyo biri awo naye simanyi lwaki nti ate Kenzo bati kubanga waliwo abakiteekamu ssente ekintu ekyo simanyi lwaki Kenzo nti ekyokutyoboola abantu abakulu ekyo baakibuusizza amaaso kubanga kikyaliko kiri kisigala kiri na kino kisigala kino tebasaanye kujajinga Ssebatta lwakwogera ku Kenzo kuba Kenzo kyeyogedde kyadde kikyamu kakati bino ebyabwe ebyedda bwe kiba nti Ssebatta bamuwadde platform n'ayogera ng'ate ali ne bannakadongo kamu banne abadongo banne nga bwe babayita kitegeeza nti awo banalabye Hassan Ndugga ayogera ne Hassan Ndugga kyajja ayimbe wano jjojuuzi akayimba akamulira simanyi ebintu bizibu kalinako story ennene mu video making n'ebirala naye ebyo biri awo oyo yakajja kakati full figure bwe twogera ku wayase full figure bateeka okuba mbutuufu nga banyokesa wayase ku full figure kubanga story za full figure bagamba oyo full figure omulaba ku senserukaawo naye yali ayimiridde baŋŋamba banyumiza infact yanyumiza ye Thaddeus Katumba story eno mbadde nnyonyuma ebbanga lyonna naye sigenda kugikuddiramu full figure nga yinza okugenda ku stage nga talina kabikka mulalu mbalage mwagala ku n'abakuba ekifaananyi kiri twacwa oyo si muntu naye olaba awanika full figure awanika kakasa nti mu butuufu abaana banyokesa wayase nti abaana bakola ki banyokesa wayase kakati awo nga tuvudde ku ebyo byonna nga babadde abyogera kuba bibadde educative nnyo by the way ng'omukazi ali eyo olina okutegeera nti munnange don't expose your body eri vultures kubanga kuleka mpozi ng'osanze ab'ekisa oba kugamba abatafaayo nnyo ensi abagiraba obulabi kati nga Uganda atalagi naye n'osanga gundi oyo atunuulidde oyo muzibu nnyo naye tetujja kugamba nti bonna baali tebanyumirwa kubanga era nabo banyumirwa ng'epati tebagitugamba by the way kubanga ate ani abaakusibyeyo ddukayo naye lwokuba nti engeri gye baali kabuwala ng'abawaga nga bo balowooza bali kuba sereebu avudde ku wasuna jita genze kwa kuba jazzi aveyo mukama we n'amuyita weyo n'akola atya byo kahiiti mu busamaavu obw'ekika ekyagulu no over excitement wayase muganda wange yabayitamu ng'amasannyalaze vibration kwegamba gy'oyinza okugamba nti gali amasannyalaze gakuba ne gakuleka nga gakusensebudde kye baatuukako kyo kituufu endongo eyo abantu baalwaliramu nnyo ekisooka naye ng'ekisinga obukulu bwe woolabira mwana muwala oyo awo waali wonna gwe otunuli abayimbi bonna gwe woolabira awo njagala okukakasa
nti ateeko kubanga kyategedde oba kyalinamu experience ye wayase. Mukama abasaasire kuba n'ennyimba tozinyumirwa. Ate kitegeeza nti tubatwalenga abajulizi bamatters, tubatwalenga abaki kubanga beesakurifayisinga ne babeesabeesa abasajja abatukubira ennyimba enzibu ennyo. Beewaayo tubalabe ng'abazira abaatulwanirira nga Museveni bwe yatulwanirira. Mukama Katonda struggle naye neyo